bulijjo mwenna mbebaza abagoberera programu eno mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo gye musinziira namwe abali ebweru w'eggwanga mwebale nnyo mwebalire ddala ebintu bingi ebigenda mu maaso mu nsi mu kiseera kino olunaku olwaleero ngenza okujja ku mpewo ntegeddeko nti ate abasajja bano aba ISIS bakakasizza okuttibwa kwa yali omukulembeze waabwe mabega kawo zibadde ng'envuuvuumo naye bakakasizza ne bagamba nti al-Baghdadi ekyamazima yattibwa mu kulumbaganyo obwakolebwa America ne balondaawo n'omusikaawe baataddeko omulala mu ggwanga lya Ethiopia ndabyeyo nga wali alipoota efulumye ey'okufa kw'abantu wakati mu kwekalakaasa okubaddeyo mu sabbiiti eyo ngirabyekaawo n'ebirala mu mawanga mu ggwanga erya Guinea eyo nayo waliyo abantu abaafiira mu kwekalakaasa gavumenti eganye okubaziika abantu balinga 18 gavumenti ya President Alpha Conde bagaye temubaziika biriwo ate ngenza okujja ku mpewo mabegako katono nga abadde Ssaabaminisita w'eggwanga erya Lebanon Saad Hariri alekulidde n'asuulawo entebe oluvannyuma lw'okwekalakaasa kati okukulungudde kumpi sabbiiti 3 kimuzitooweredde n'asuulawo obuyinza kale bye bigenda maaso mu nsi olwaleero tuyiseewa olunaku olwaleero ngenda kuyisa mu mawanga ga njawulo waliwo embeera eriwo ey'okwekalakaasa abantu baagala kukyusa buyinza naye mu mawanga ag'enjawulo kati basazeewo okukozesa kulyanyi kubanga bagamba ebintu ebyakalulu ebintu eby'emirembe oba oliawo tebigenda kusoboka kakati katulageku kulyanyi abantu bali mu kukozesa lyanyi okusaba enkyukakyuka mu mawanga gaabwe wangi nnyo tugenda okuyita Iraq eri mu Lebanoni mu Guinea n'amawanga amalala nga bwe tugenda okulaba kale katutandikirewo ensonga zino tutandike ozirambulula olabe ekigenda mu maaso mu nsi kwekalakaasa na kulaga butali bumativu mu mawanga ag'enjawulo bivudde ku ki lwaki gyebiri baani ababikulembeddemu n'ebirala byonna bino ogenda kubanga obimanya mu nsonga zino ze tugenda okulambulula bye tulaba olwaleero mu mawanga ag'enjawulo biyinza okuleetera okulowooza nti waliwo enkyukakyuka ez'omuggundo ezoolekedde okubeerawo mu nsi yonna bino tebiri mu ggwanga limu oba abiri wabula y'embeera kumpi mu buli ssemazinga abantu bali mu kwegugunga balaga butali bumativu okuyisaamu eddoboozi lyabwe ku nsonga ez'enjawulo ezibaluma mu buli ggwanga ensonga ezireetedde abantu okubeera mu mbeera bw'eti zaawukana wadde ate nga nnyingi ezifaanagana naye ng'ekimu ku by'otayinza kubuusa maaso y'embeera y'ebyobufuzi etabudde abantu abasinga obungi mu mawanga gaabwe olwaleero enkola eya demokulasiya n'obukulembeze obutambulira ku mateeka wamu n'okulumirirwa omuntu wa bulijjo oyinza okugamba nti bigenda bisigalira mu bitabo eby'okubiteeka mu nkola abakulembeze si bye bakyaliko y'ensonga lwaki olaba nti ensi eri mu mbeera efaananako bw'eti nga bwe nakutegeezezza wali nga tutandika pulogulaamu yaffe olunaku olwaleero nti abamu bino twabirengererawo ng'omwaka guno gutandika jjukira omwaka oguwedde twagufundikira mu kwekalakaasa okw'amaanyi mu mawanga ag'enjawulo naddala wano ku ssemazinga wa Afirika ebiriwo olwaleero bireetawo ebibuuzo nkomo mu bantu lwaki okwekalakaasa kweyongedde mu mawanga gasinga obungi kuba kati tulabye nga kutuuse ne mu mawanga ge tubadde tusuubira nti tegayinza kubeera mu mbeera efaananako bw'eti baani abo abeekalakaasa nsonga ki ezivuddeko abantu okwekyawa ne batuuka mu mbeera efaananako bw'eti bino tubadde tusinga kubiraba wano mu mawanga ga Afirika naye ate kati bituuse ne mu bazungu kino kitegeeza ki abakulembeze mu mawanga agalimu okwekalakaasa bw'obakuba mu ttooki obuyinza babukozesezza batya embeera y'abannansi mu mawanga ago eri etya abantu okwekalakaasa baagala kukyusa bukulembeze oba waliwo ensonga endala kiki ekirina okukolebwa okumalawo embeera efaananako bw'etyo ekyamazima ebibuuzo byo bingi nnyo naye byonna ngenda kugezaako okubimenyaamenya wakati mu kulambulula ensonga zino olunaku olwaleero gwe wenna ali ku munaala olunaku olwaleero njagala wekkaanye bulungi embeera eno ofumiitirize olabe ensi gyeyolekedde bwe tubeera nga kati abantu eddoboozi lyabwe basazeewo okuliggyayo mu mbeera bw'etyo bino byolaba si bye bino bye bagamba nti kuzannya n'akwagala kuno kufa kwennyini tewaliwo kwekalakaasa oba kwegugunga kwonna okubaluseewo emmundu n'ebulawo okufa kw'abantu kubadde waggulu nnyo omwaka guno ng'ab'ebyokwerinda balwanagana n'abeekalakaasi mu mawanga ag'enjawulo okuvunika zi gavumenti kubaddewo okuwamba obuyinza mu mawanga ag'enjawulo tukulabyeko bannansi abamu bafunyeemu ewalala n'okutuusa olunaku olwaleero bikyagaanye era byavamu bannansi kutandika kuttiŋŋana bokka na bokka n'olwekyo ensi gy'eraga
si watangaavu nga tukyali mu mbeera bweti bwe bityo bwe byali mu myaka egy'ataano n'emyaka egy'enkaaga. Jjukira nti mu bbanga eryo amawanga mangi gaasaanikirwa obwegugungo obwekuusa ku byobufuzi. Ebyavaamu kwali kuwambazi gavumenti, kwali kutta bakulembeze b'amawanga ag'enjawulo, okutta bannansi n'ebikolobero ebirala ebiyitirivu. Kati bw'olaba nga bitandise nate okuddamu, tolema kubeera na kutya wa ensi gy'egenda mu mbeera eno. Naawe njagala awo wooli essaawa eno weebuuze kiki ddala ekigenda mu maaso mu nsi. Obusungu obweyongedde mu bantu nga buyitirivu. Abantu boolesa bukyayi bwereere eri abakulembeze baabwe. Abato n'abakulu okwekalakaasa tebakyakusangamu buzibu bwonna. Bw'obaleetera amagye okubagumbulula obeera ng'abawaga okweyongera okugenda mu maaso, tebakyagatya. Abantu enkyukakyuka kati basigadde kugisaba lwampaka, tebakyalinda byakalulu. Weebuuze kiki ekibatuusizza ku mbeera eno. Gw'abadde akyatwala ensonga zino ng'ez'olubalaato, njagala wekkaanye bulungi nnyo ebiri mu mawanga gano. Tugenda kuyitayo lukwakwayo, tujja kufuna akadde tulambulule eggwanga ku ggwanga okusinziirawo gye binakkira. Katusookeko mu ggwanga lya Lebanoni. Bannansi abali mu kakadde kalamba n'emitwalo 30 bano baba bakola ebitundu nga 20 ku buli 10 ku bantu abali munda mu ggwanga eryo. Bali ku nguudo okuva omwezi ogw'omwenda bali mu kwekalakaasa. Ekyabatanudde gavumenti okuvaayo n'eteekawo omusolo ku kukozesa emikutu gimugatta bantu, omuzungu gy'ayita social media. Abakulu mu gavumenti y'eggwanga lino erya Lebanoni gye buvuddeko baayisa omusolo gwa bitundu 20 ku buli 10 ku kukozesa omukutu ogwa WhatsApp. Kyali bwe kiti nti oyo yenna alina WhatsApp osobola okugikozesa mu kuwandiika obubaka. Kyokka okusobola okugikozesa okwogera ne munno olina kusooka kusasula musolo gwa bitundu 20 ku buli 10. Kye kimu kye baateeka ne ku Facebook Messenger wamu ne ku mukutu ogwa FaceTime nga gyonna gyakumala kusasulira musolo okugikozesa okugyogererako. Kino kye kyataanudde embeera okutuuka awo wetukiraba olwaleero. Abantu batandikidde mu kibuga ekikulu Beirut ne beeyongerayo okusaasaana mpaka mu bibuga ebirala okuli Bedawa ne Tripoli. Gavumenti yasooka n'enyooma embeera eno, kyokka oluvannyuma byagitabukako okukkakkana nga Ssabaminisita w'eggwanga eryo Saadi Hariri alagidde amagye okusitukiramu okwaŋŋanga abeekalakaasi bano. Bano baabadde batabuse nga baggadde enguudo ezisinga obungi mu bibuga bino. Buli lunaku olwakedde nga abeekalakaasi beeyongera bungi. Baavudde ku nsonga y'omusolo gwa social media ne banokolayo ensonga endala omuli obuli bw'enguzi, obubbi mu gavumenti, ebbula ly'emirimu mu bavubuka, ebyenfuna ebinaabuuse ennyo, era gye byaggweredde nga batandise okussa ku nninga gavumenti eriko okuwaayo obuyinza mu bwangu ddala. Abantu bagamba nti baludde nga batambulira mu mbeera ey'okunyigirizibwa olw'abantu ab'olubatu abali mu buyinza okukamula eggwanga eryo kumpi kulireka nga kkalu. Kati bwe bafunye oluwenda luno ne bayisaamu eddoboozi lyabwe, pulezidenti w'eggwanga eryo Michel Aoun ng'ali wamu ne Ssabaminisita Saadi Hariri baavuddeyo ne bamenyawo enteekateeka ze baabadde balangiridde ezavuddeko bannansi okwekalakaasa. Omusolo gwa social media baaguggyeewo, bakkiriza okukolera ku nsonga endala zonna abeekalakaasi ze baabadde basaba oba ze baabadde boogerako. Mu ngeri y'emu bakkiriza n'okutuula ku mmeeza n'abeekalakaasi bano basobole okuteesa. Byeyongeddeyo okulanda, abamu ku baminisita ne batandika okulekulira okwabadde n'abamu ku booluganda olwa pulezidenti bye yali yalonda. Bino byonna abali mu buyinza baabikoze nga baagala okukkakkanya abeekalakaasi bano, kyokka abantu baasigadde ku nguudo. Mu kiseera ekyo olwo nga n'olulimi lukyuse, ebyokuwakanya omusolo gwa social media nga baabivuddeko dda. Baagala kimu gavumenti eri mu buyinza erekulire ebyatandika ng'ebyokuggyawo omusolo nga kati bituuse byakuggyako gavumenti eriko. Bw'okyusa amaaso n'oddako mu ggwanga erya Chile, nayo mbirigo zennyini abaayo baatandikira mu kibuga ekikulu Santiago. Abavubuka naddala okuva mu matendekero aga waggulu be baatandika okwekalakaasa kuno mu bukambwe. Ebyayo byavudde ku gavumenti kwongeza bisale bya ntambula y'eggaali y'omukka. Abayizi b'amasomero n'amatendekero aga waggulu be basinga okukozesa entambula y'eggaali y'omukka mu kibuga Santiago. Kati gavumenti bwe yayongeza tiketi ez'eggaali y'omukka, bano be baasinze okukosebwa. Mu ggwanga eryo embeera y'ebyenfuna etagala ekigenza ewala. Obwavu bweyongedde mu bannansi, kyokka ate ng'ebintu byeyongera okubeera ku buseere. Kati kino kyaleetera abantu okutandika okwemulugunya ku gavumenti eya President Sebastian Pinera. Kati ekyakoleddwa eky'okwongeza ebisale eby'entambula ey'eggaali y'omukka kyekyabataanudde ne balumba enguudo. Beemulugunya olw'obuli bw'enguzi obufumbekedde mu bitongole bya gavumenti.
ebikolwa ebyokulinnyirira eddembe ly'obuntu ebikudde ejjembe munda mu ggwanga eryo, abantu obutafuna buweereza obusaanidde okuva mu gavumenti kyokka ng'ate basasula emisolo eminene ddala, abantu abatono okwekomya emirimu gya gavumenti kyokka ng'abavubuka bangi basomye tebalina mirimu mu ggwanga eryo erya Chile. Pulezidenti Pinera yalangiridde ebiseera ebyakazigizigi, yabirangirira ng'ennaku z'omwezi 27 omwezi ogw'ekkumi, n'alagira amagye okukozesa amaanyi ageetaagisa okusobola okugumbulula abantu bano, era abantu abali mu 20 n'okusoba be battiddwa n'abalala abali mu 2000 ne bakwatibwa ne baggalirwa. Wadde amagye gayolesezza obukambwe, bannansi basigadde balemeddeko, era mu bibuga byonna obwedda bayimba kimu Chile Despato. Kino kitegeeza nti Chile ezuukuse. Bannansi bagamba nti baludde nga beemulugunya ku gavumenti ya Pulezidenti Pinera ku nsonga ez'enjawulo naddala ezeekuusa ku buli bw'enguzi, naye nga tewali kikolebwa. Kati nabo baabadde balinda manduso. Gavumenti ensobi gye yakoze kwe kwongeza ebisale eby'entambula y'eggaali y'omukka kyokka ng'ekimanyi nti abantu bamufuna mpola munda mu ggwanga eri abasinga obungi bakozesa nnyo entambula eno kubanga endala ziri ku buseere. Kati nayo yabadde balumbyeyo ebateekeko omusolo, kati bavudde ku by'ebisale by'entambula bali ku gavumenti kuvaako. Kyekiri mu ggwanga erya Chile mu kibuga Santiago, naye nga bwe nakugambye nti sigenda kugenda nnyo munda mu kwekalakaasa okwa buli ggwanga. Mu Iraq ebiriyo nabyo tebyawukana n'ebyo bye tulabyeko waggulu. Eno nayo abaayo ekyabataanuula okweyiwa ku nguudo kyali kya buli bwanguzi wamu n'obubbe mu gavumenti yaabwe, era nabo baagala kimu gavumenti eriko eve mu buyinza. Eno abantu abaakafiira mu kwekalakaasa kuno bakunuukiriza mu 300, wadde omuwendo omutuufu tegunnaba kutegeerekeka. Omukulembeze w'eggwanga eryo Ssabaminisita Abdul Mahed, eyo y'engeri gye yayenukudde abeekalakaasi bano kubasindika mu magye. Naye eno embeera okutabuka okutuuka awo kyava ku munnamagye munda mu ggwanga eryo General Abdul Wahab al-Sadi. Ono y'omu ku bali abasale mu kulwanyisa abatujju ba ISIS mu ggwanga eryo, era abadde avumirira nnyo ebikolwa ebitali bya bwenkanya naddala eby'obubbi bwa ssente za gavumenti wamu n'obuli bw'enguzi ebyafuuka abaana baliwo mu gavumenti y'eggwanga eryo. Kati Ssabaminisita Adel Abdul Mahen kye yakoze mu mwezi ogw'ekkumi kwe kukwata munnamagye ono General Abdul Wahab al-Sadi n'amuggalira. Teyakomye okwo, yamukutte n'amuggyako agamu ku mayinja g'ekinnamagye. Bannansi kino kye kyabataanudde ne beeyiwa ku nguudo olw'ekikolwa kino ku munnamagye waabwe, kubanga ono bamutwala nga muziira munda mu ggwanga eryo. Kati nabo olwatuuse ku nguudo baatandikiddewo okulagira gavumenti eriko eveeko, olw'ekyo munnamagye bakivuddeko banenya pulezidenti w'eggwanga eryo Baham Salih olw'okufuula gavumenti yaabwe ey'ekika kye. Era abatunuulizi bagamba nti abakulu mu bifo eby'obuvunaanyizibwa mu gavumenti abasinga obungi bava mu lulyo lwa Pulezidenti Salih. Gavumenti y'abaana abooluganda abako n'ab'emikwano, abagoberezi b'omunaala aweekatwe. Ku mazima bba mbeebaza nnyo obubaka mbufuna. Omukulu Sendege Ismail weebale kujjumbira nsonga zino. Omumbejja Nagawa Majolin amanyiddwa nga Maama Kathe awo mu katale Nateete, naawe nkweyanza nnyo okuwayo obudde bwo n'ogoberera ensonga zino enkulu. Omukulu Chris awendejje Zanta weebale kuteerako abantu omunaala awo mu saaluuni, amugende mu maaso n'ogoberera ensonga zino. Okuva omwezi ogw'omwenda ebyo bye bibadde mu ggwanga erya Haiti naddala mu kibuga ekikulu Port-au-Prince. Bannansi baagala pulezidenti waabwe Jovenel Moise alekulire mu bwangu ddala. Jjukira eno waaliyo okwekalakaasa n'omwaka oguwedde nga beetegekera okulonda. Eno ekyabataanudde ly'ebbula ly'amafuta, ebbula ly'amasannyalaze wamu n'emmere. Eno nayo gavumenti yabaanukudde na kubayungulira magye nga gaweereddwa ebiragiro ebikambwe ennyo okukakkana ng'emirambo gigudde. Abeeno nabo beemulugunya ku nsonga y'obubbi mu gavumenti. Obuli bw'enguzi nabo buyitiridde nnyo mu ggwanga eryo. Pulezidenti okubikkirira ababba ssente z'eggwanga ne batakwatibwako. Ebitongole bikuumaddembe okudda ku bannansi abantu ba bulijjo ne bitandika okutulugunya. Gavumenti okutulugunya abo abagivuganya, obwavu obuyitiridde mu bantu n'embeera embi abakozi mu bitongole bya gavumenti gye bakoleramu. Gwe yakatwegattako olwaleero tuli mu kkuba ttooki mu mbeera ey'okwekalakaasa emaamidde amawanga ag'enjawulo mu nsi yonna omuli n'ag'abazungu. Mu ggwanga lya Peru nayo si birungi. Bannansi mu bitundu awasimu eky'obugagga ekya Kopa baava mu mbeera ne baggala enguudo. Baatandikira mu kibuga Indian nga beemulugunya olw'abanene mu gavumenti y'eggwanga eryo okwekomya ebirombe ne babigobamu abantu ba bulijjo abandi badde babiganyulwamu. Bano okutuuka okutabuka
bakubaganye ne poliisi nga balumiriza pulezidenti wa ggwanga eryo Martin Vizcarra okulemererwa okugamba ku basajja be abakamudde eggwanga eryo nga be bokka balina obuyinza ku kyobugagga ekya kopa nga balinga abagamba nti kimera bakisimba busimbi. Bano be balina layisinsi ezisima wamu n'okutunda kopa bokka. Abantu ba bulijjo baba malayisinsi zino. Kati kino bannansi kyabaviirako okuva mu mbeera ne beekalakaasa. Embeera y'ebyenfuna eyonoonekedde ddala munda mu ggwanga lino erya Peru enyiizizza nnyo bannansi ne batuusa mu mbeera ey'okwekyawa. Batadde gavumenti yaabwe ku nninga okukyusa embeera wabula n'eremererwa. Era ojjukira nti palamenti y'eggwanga eryo yagezaako n'okuggyako pulezidenti Vizcarra nga bamuggyamu obwesige ne balangirira omumyuka we Mercedes Alonso. Kyokka ate oluvannyuma Vizcarra n'akomawo mu ntebe. Kyokka bannansi baagala alekulire mu kiseera kino balonde omukulembeze omulala. Ebintu bwe bityo bitambula mu mawanga ago n'amalala gakyaliyo obwesinaba kubanga nkwatako naye nga nayo abantu baayo si bamativu era bali ku nguudo beekalakaasa. Katusooke tugendeko mu kuwummulako oluvannyuma tukomewo ate tutandikirawo wennyini wetukomye tovaawo. Omusolo gw'obupangisa kye ki? Omusolo gw'obupangisa gwe musolo gugibwa ku nsimbi omuntu yenna z'aba asolozesa okumala omwaka mulamba okuva mu nnyumba z'abapangisa oba ekifo kyonna ekipangisibwa nga kyankalakalira wano mu Uganda. Abantu ssekinnoomu n'abatali katugambe ng'amakampuni oba abasigira abalabirira ebintu bino nga basoloza ensimbi okuva mu mayumba n'ebifo ebipangisibwa nga byankalakalira wano mu Uganda bateekeddwa okusasula omusolo gw'obupangisa. Jjukira omusolo gugibwa ku nnyumba z'abapangisa n'omusolo gugibwa ku bizimbe byanjawulo. Omusolo gw'ennyumba z'abapangisa gusolozebwa era gusasulwa eri URA so nga ate omusolo gw'ebizimbe gusolozebwa era gusasulwa eri gavumenti ez'ebitundu n'ebitongole byazo nga KCCA ne ku magombolola ag'enjawulo. Era ng'omusolo gw'ennyumba z'abapangisa gugibwa ku nsimbi zonna ezikuŋŋaanyizibwa bannannyini mayumba bayite balandiroodi so nga ate omusolo gw'ebizimbe gugerekebwa okusinziira ku bunene n'obuzito bw'ebifo bino ebipangisibwa yadde biyingiza ensimbi oba nedda. Era kaakano mutegeezebwa nti bw'oba olina ebifo ebipangisibwa ke kaseera gye weewandiise n'ekitongole kya URA osobole okutuukiriza obuvunaanyizibwa buno okusasula omusolo. Obubaka buno bukutuusibwako ekitongole ekiwoza ky'omusolo Uganda Revenue Authority, Developing Uganda Together. Mazima leero ntegedde ekyama lwaki buli omu ayogera Jiko Home Baking Flour yeŋŋana empoomu ekyasinze mu kola capati amandaazi sumbuusa bagiya daddizi n'ebirala mu kiro ko ne mu katoni ono ng'akolibwa bannaffe ab'amaganjo Green Millers Limited. Dduka kati ogule Jiko Home Baking Flour wonna mu Uganda owulire obuwoomi olabe bakasitoma bwe bakuyaayaanira ngambye maganjo Green Millers, feeding nations. Bwe bakwatira muze gwe taata Junior odduka bw'oba ogenze wa mulirwanaawo okusaba kunva n'ogwa ku maguja ye odduka. Naye ati bw'onnaddukira mu mpaka za MTN Marathon ojja kuddukira ensonga ey'omuggondo. Twegatteko ku Sunday nga 24 omwezi ogw'E11 mu kisaawe Kololo nga tudduka okuddukirira ebyobulamu bw'abamaama abazito. Nyiga *577#777# okwewandiisa ku mitwalo 20,030 zokka. The MTN Kampala Marathon. Bikutuusibwako Huawei, Stanbic Bank, New Vision ne Rwenzori Mineral Water. Everywhere you go, MTN. Kampuni erese ebyuma ebigenda okukulaakulanya omulimi n'okwongera ku mutindo gw'ebintu ebikolebwa wano mu ggwanga ye China North Machine Company Limited. Bano bayingiza ebyuma ebya buli kika eby'omulembe ate nga bya buwangazi ebikozesebwa mu kulima, okubajja, okuzimba, okufukirira ne mu makolero omuli ebikola juice ebikozesebwa mu baking, ekyuma ekikuba ebinyeebwa, ebisunsula n'okukuba omuceere wamu n'ebikuba kasooli n'okumulongoosa. Obulamu bw'abalimi bwongedde okugonzebwamu anti twabaleetedde ebyuma ebisiga awamu n'okukungula. Nga naabwe ayagala okwongera ku mutindo gw'emmwanyi z'olima tulina
n'ekyuma ekikuba emmwanyi n'okuzisunsula. Ebyuma ebyeyambisibwa mu kuzimba, generator omuli ez'amakolero ne business entonotono. Tutunda ne outdoor advertising scripts na buli kimu ky'oyinza okweyambisa okwongera ku myezi ebyokwerinda. Kuno kw'ogatta ne kalonda omulala gwe tulina mu bungi ng'ebyuma ebikozesebwa mu kubajja, payipu z'amazzi, obuuma obusaawa omuddo na buli kika kya kyuma kye wandyetaaze. China North Machine Company Limited. Tutuukirire ku ofiisi yaffe enkulu esangibwa ku Jinja Road mu maaso ga Bank of Africa ne mu Australia plot 1019 ku 7th Street oba otukubire ku namba z'essimu ez'owammanga. Bangafi Agroforest yitayo labe. Kati obugagga obw'ensibo buli mu kusimba bibira bya miti gya kalitunsi ng'okolaganye ne Bangafi Agroforestry Limited tukufunira ettaka ne tuliteekateeka ne tukusimbirako emiti ne tugirabirira byonna wamu ng'olina n'ekyapa olyoka okole ssente n'obwana bwazo mu miti gya kalitunsi egivaamu embaawo, emiti gy'amasannyalaze egikozesebwa mu kuzimba ebizimbe. Kyalira Bangafi Agroforestry Limited ewakisa mu ttawuni ku kkuba eridda ku district ku kizimba okuli Central Bank oba tukyalire ku www.bangafi.com. Nga bw'oli tosobola kugamba nti kubanga ofunye sente ojja kwezimbira ennyumba nga gwe okwata omwiko gweweereza amataffaali. Mu Agroforestry bwe tukola bw'otuwa miliyoni 6, miliyoni 5, miliyoni 5.35 ng'omulimu ng'oguba guwedde buvunaanyizibwa bwaffe. Essimu noti 787 47 15 46 oba noti 75 noti 53 37 81. Ssaabasajja Kabaka asiimye n'alonda abaami b'amasaza n'abamyuka baabwe abajja mu masaza ga Buganda 18. Ayitibwa Kapiteni Ronald Silveera yali akulembera abaserikale mu Makerere yamaze okukwatibwa. Eyaduumira amagye okukuba abayizi b'e Makerere emigga akwatiddwa yakikola mu bumenyi bw'amateeka. Kati ali mu kaapu za Bobi Wine era ekiyongedde Bobi Wine amaanyi okugamba balogeto banne olebwa ennyenyeza watyanga munsindika n'engenda eri kiki n'abeerawo. Eyaliko mmeeya wa Kampala Alhaji Nassan Tegese Bagala asekeredde pulezidenti ekyokuddukira mu ghetto tekigenda kumuyamba. Ab'enganda z'abantu poliisi be yakwata ku misango gy'okubba pikipiki bazirikidde mu kkooti, omulamuzi aganye okutta abantu baabwe. Okay, kulikayo tubaddeko ewa kitunzi nga tukola ku nsimbi. Katutandikira awo waliwo twakomye ate twongera okulambulula ensonga zino abantu okulaga obutali bumativu n'okwekalakasa okugenda mu maaso mu mawanga agatali gamu. Genda ko mu Asia olabe ekiri mu Hong Kong. Abayo nabo baludde nga bali ku nguudo beekalakasa. Bawakanya enteekateeka za China ku ggwanga lyabwe. Jjukira nti gye buvuddeko ab'obuyinza mu ggwanga erya China bayisizza etteeka eribawulukusa okuvunaanira bannansi ba Hong Kong munda mu China nti abamenyi b'amateeka bwe banaakwatibwanga mu Hong Kong nga basobola okubasomosa ne babatwala ne babavunaanira mu kkooti z'omunda mu ggwanga erya China. Abantu kino bakiwakanya kubanga bannansi ba Hong Kong bakirabanga okwagala okubatambuliza mu nkwawa eza China olw'okuba nti baamala ebbanga eriwerako nga bawakanya kino mu mirembe nga bayita mu bakulembeze baabwe ne wattabaawo kikyuka baasalawo okweyiwa ku nguudo okuwakanya bino byonna. Byatandika nga byakiyita mu lujja wabula byatabuka abantu ne batuuka n'okulumba palamenti ya Hong Kong okwagala okusikambulayo ababaka ba palamenti abaali mu kuteesa ku tteeka lino. Era wano we watandikira okulwanagana okw'amaanyi ne poliisi. Era abantu abali mu 2,000 be baakakwatibwa okuva omwezi ogw'omwenda lwe batandika okwekalakasa kuno. Kyokka tewannaba kulabikawo kabonero konna nti embeera ejja kutereera nga gavumenti tekoze ku nsonga y'abantu bano. Aba Hong Kong bagamba nti baagala China ebaleke beekolere ku nsonga ezaabwe kubanga bo beetwala nti ggwanga eryetongodde wadde eriyo China ekyamazima tekakasanga Hong Kong nti ggwanga eryetongodde. Kyekimu ne ku Taiwan amagye ne poliisi bagezezzaako okukozesa eryanyi naye ne bigaana. Abantu baagala nsonga zaabwe zimale kukolebwako. Njagala olaba ebigenda maaso mu ggwanga erya Bufalansa. Jjukira okwekalakasa okw'aba Yellow Vest. Bano baatandika okwekalakasa kumpi mu masekkati g'omwaka guno nga bawakanya ekyokulinnya kw'ebbeeyi y'amafuta wamu n'entambula.
era jjukira nti batandikira mu kibuga Torre okukakkana ne mu kibuga ekikulu Paris nayo ne batuuka. Ba yellow vest demonstrators baludde nga batadde gavumenti ya President Emmanuel Macron ku nninga olw'embeera gye bawakanya naddala bwe kituuka ku linnya kw'ebbeeyi y'ebintu wamu n'entambula. Kati ate ng'oggyeko bano gye buvuddeko abaziinyamooto mu ggwanga lino nabo bavudde mu mbeera ne beekalakaasa nga baagala kubongeza musaala. Bakooye ekyokukolera ebitole by'emmere mu ngeri y'emu nga bawakanya n'embeera embi mwe bakolera emirimu gyabwe. Poliisi yabaanukula na mukka gubalagala wabula ne basigala nga balemedde ku nsonga. Wabula ng'okyali ku baziinyamooto n'abapoliisi mu ggwanga lino erya Bufalansa nabo baavayo ne beekalakaasa nga balaga obutali bumativu olw'abannaabwe abayitiriddwe okwetta olw'ebiragiro ebibaweebwa bakama baabwe ku beekalakaasa aba yellow vest. Omwaka oguwedde 2018 abasirikale ba poliisi 35 baasalawo okwetta munda mu ggwanga lya Bufalansa. Omwaka 2019 omuwendo gwalinnye ne batuuka ku 49 nga bano betta olw'abakama baabwe okubawa ebiragiro eby'okukuba abeekalakaasa aba yellow vest. Abapoliisi bano basalawo waakiri okwejja mu bulamu bw'ensi eno okusinga okudda ku bantu abeemulugunya ku mbeera embi abali mu ddembe lyabwe ate ne batandika okubalirika emigoba nte. Kati bannaabwe ne basalawo okweyiwa ku nguudo okwekalakaasa. Mu ggwanga lya Indonesia naye ebibaddeyo byebyo. Ebikumi n'ebikumi by'abeekalakaasi beeyiwa ku nguudo mu kibuga Jakarta ne bakubagana ne poliisi nga bawakanya etteeka gavumenti lye yali ereeta eriwera abantu okwegadanga mu bikolwa eby'omukwano nga tebannaba kufumbiriganwa. Mu tteeka lino Pulezidenti Joko Widodo lye yalangirira yateekawo ekibonerezo kya kusibwa emyezi 6 singa mukwatibwa mu bikolwa eby'omukwano nga temuli bafumbo. Abantu beeyiwa ku nguudo ne bamutabukira okukakana nga poliisi ebiyingiddemu olutiya gaasi n'atandika. Jjukira nti Indonesia eno erina abavubuka bangi okusinga abakadde nga kati okuleeta etteeka ekika kino obeera okutte ku bangi kubanga bano bavubuka tebannaba kuwasa. Pulezidenti Widodo mu kusooka yali alowooza nti agenda kubakkakkanya ng'akozesa eryanyi wabula oluvannyuma yakyusizza mu nkola n'asalawo okuyimiriza etteeka lino okutuusa nga bazzeemu okulikubaganyako ebirowoozo. Embeera weetuuse mu nsi yonna eyongedde okutabuka gwabadde akyabiyita eby'olubalaato. N'abalimi nabo kati eddoboozi lyabwe basigazizza kuliyisa mu kwekalakaasa. Bano be bamu ku balimi mu ggwanga erya Budaaki. Ennaku z'omwezi lumu omwezi ogw'ekkumi omwaka guno baavudde mu mbeera ne bavuga tulakita zaabwe mu ngeri y'okwegugunga ne baziba oluguudo mayiro eziwera ddala 7 nga bawakanya ekiteeso kya paalamenti eyo. Ababaka ba paalamenti baavayo ne bategeeza nti eby'obulimi n'obulunzi bye bikyasinze okuvaako okwonooneka kw'obutonde bw'ensi naddala okufulumya omukka ogw'obutwa mu bbanga. Ne bategeeza nti baali baleeta etteeka okuggala faamu ezimu ez'abalimi n'abalunzi okusobola okutaasa obutonde bw'ensi. Bano okwegugunga baali bawakanya etteeka lino nga bagamba nti paalamenti yali erekeredde okutunuulira bannamakolero abafulumya ekikka ekibi ekyonoona obutonde bw'ensi ne beesiba ku balimi. Ebibadde mu ggwanga erya Spain okumala ebbanga buli omu abadde abiraba. Tubadde tubamanyidde mu mupiira nga tubeesiimisa naye nabo ewaabwe si birungi bwe kituuka ku by'obufuzi. Bakulungudde ebbanga eriwerako nga bali mu kwekalakaasa mu kibuga Barcelona. Poliisi n'etuuka n'okubakuba emiggo wamu ne tiya gaasi. Abeekalakaasi be Bakatalans bano baagala kwekutula ku Spain basobole okukola eggwanga eryabwe erya Catalonia. Mu mwaka 2017 kooti enkulu eya Spain yayisa ekiragiro ekiwera enteekateeka eya Catalonia okusaba obwetwaze. Ekiragiro kino kyawera n'enkuŋŋaana ez'Abakatalonia bano ze baali bakuba nga basaba obwetwaze buno. Gye bavuddeko gavumenti y'eggwanga eryo yakwata abalwanizi b'eddembe 9 abaali bakulembeddemu enkuŋŋaana ate ezaali zigaaniddwa. Baatwalibwa mu kkooti ne babasalira ekibonerezo kya kusibwa emyaka egiri wakati w'9 ne 13. Kati Bakatalans bano beeyongera okutabuka nga baagala abantu baabwe bano bayimbulwe awatali bukwakkulizo bwonna. Mu kiseera kye kimu baawera nti tebagenda kukkiriza kusigala wansi wa Spain. Baagala kukola ggwanga lyabwe eryetongodde. Era Ssaabaminisita wa Spain Pedro Sanchez Perez Castellón embeera eno yamuteeka mu kattu okuva lwe yajja mu buyinza omwaka oguwedde. Ate jjukira nti ne munne gwe yaddira mu bigere
Mariano Rajoy okwekalakaasa kuno y'emu ku nsonga eyamuviirako okumukunkumula omukono mu kibya ekiri mu ggwanga erya Guinea wano ku ssemazinga wa Afirika. Buli omu akiraba. Abayo nabo baasazeewo okweyiwa ku nguudo mu kibuga ekikulu Conakry. Bawakanya ekya gavumenti y'eggwanga eryo okutigaatiga ssemateeka n'ekigendererwa ekyokuwa ekyanya Pulezidenti Alpha Conde okuddamu okwesimbawo ekisanja ekyokusatu. Okusinziira ku ssemateeka, musajja mukulu ono talina kuddamu kwesimbawo. Kati yagenze okulaba nga kimusibirayo n'asalawo okukyusakyusa ssemateeka asobole okuvuganya. Abantu baatabuse nga bamugamba talina kukomawo. Beeyiye ku nguudo Pulezidenti Conde kye yakoze kwe kuyiwa amagye ne gatandika okubagana nabo. Abantu balemedde ku nguudo nga bagamba nti y'engeri yokka gye basigazizza okuyisaamu eddoboozi lyabwe. Kye kimu ekyabaddeko mu ggwanga erya Misiri. Bannansi era nayo beeyiye ku nguudo mu kibuga Cairo ne Alexandria ne beekalakaasa nga bavumirira obuli bw'enguzi obufuuse baana baliwo mu gavumenti y'eggwanga eryo. Baatabukidde Pulezidenti w'eggwanga lino Abdel Fattah el-Sisi nga bamunenya okusuula ebyenfuna by'eggwanga lino olw'obubbi obuyitiridde n'obuli bw'enguzi mu gavumenti gy'akulembera. Abayizi abazi yunivasite ez'enjawulo beetabye mu kwekalakaasa kuno. Baakuŋŋaanidde mu kibangirizi ekimanyiddwa nga Tahrir Square. Baavayo ne basaba Pulezidenti el-Sisi alekulire mu bwangu ddala. Mu ngeri emu nga baagala n'abakungu ba gavumenti bonna abaali baanokolwayoko mu bikolwa eby'okulya enguzi balekulire. Tetuyinza kwerabira ebyaliwo mu wiiki ng'ensi ejjukira ekyenkyukakyuka y'embeera y'obudde oba kyoyinza okuyita climate change. Okuva ng'ennaku z'omwezi 2 okutuuka nga 27 omwezi ogw'omwenda mu mwaka 2019 ensi yonna yali mu kwekalakaasa. Bwe twabadde tutandika pulogulaamu eno olunaku olwaleero nakutegeezezza nti waliwo ebibuuzo bingi ddala ku mbeera eno gye tulabako. Lwaki okwekalakaasa kuno kweyongedde okusaasaanira amawanga ag'enjawulo awatali kutaliza n'ago ag'abakyeruppe? Tutandise okulaba ku mulembe ogw'okukozesa embeera ey'eryanyi abantu okuleetawo enkyukakyuka mu mawanga gaabwe. Tutandise okulaba ku mulembe abantu mwe batalina bwesige eri bakulembeze baabwe. Olwaliro gavumenti entono nnyo ezikyalina obuganzi mu bannansi. Abantu baagala nnyo enkyukakyuka ez'amangu mu bukulembeze. Y'ensonga lwaki weesanga nti kumpi buli kwekalakaasa okubaluseewo kwe twogeddeko kwatandika na nsonga ndala entonotono bikomekkereza bigweredde ku kwagala kujjako gavumenti. Abavubuka beenyigidde nnyo mu nsonga ezikwata ku mawanga gaabwe. Abavubuka kati bafaayo nnyo ku butya ensi zaabwe bwe zikulemberwa. Baagala nnyo ky'oyinza okuyita accountability okuva mu gavumenti zaabwe. Kumpi mu buli ggwanga awali okwekalakaasa kukulembeddwamu bavubuka. Omugigi omuto gweyongedde okukaayanira obukulembeze obulungi. Baagala nnyo ky'oyinza okuyita political order. Batunuulira nnyo butya nabo bwe bayinza okufuna mu gavumenti eziriko. Kati ebyo byonna bibaleetedde okukulemberamu okwekalakaasa mu mawanga ag'enjawulo. Baagala nnyo okulaba nga babeera mu bulamu obweyagaza mu biseera eby'obukulu. Kati akazito konna okusobola okufuna bino byonna bye baagala bakamalira ku bakulembeze baabwe. Bano bali mu kkula okugenda mu myaka egy'ekikulu. Ate jjukira n'obuvunaanyizibwa butambulira wamu n'emyaka. Bano bavubukidde mu mbeera erimu akavuyo k'ebyenfuna, ekiseera eky'ebbula ly'emirimu, okusaasaanya okungi kyokka ng'ennyingiza ntono. Bali mu mbeera ng'ebivaamu ensimbi bikendedde. Abakola n'abatakola enjawulo ntono nnyo olwaleero bakaaba kye kimu. Abantu bano bakulidde mu mbeera ey'abakulembeze abatalina mutima gulumirirwa nsi zaabwe okuggyako okwerowoozaako bokka na bokka. Omulembe ogujjudde obusosoze nti abalina obuyinza balowooza ku bannaabwe bokka, abalala babakozesa nga madaala. Omulembe ogumaamiddwa abasajja n'abakazi abakulu abalina omulugube ogw'ebyobufuzi abatayagala kuva mu ntebe. Kati bamusaayi muto bano olw'okubeera nga bali mu bulamu obw'okunyigirizibwa balaba nti kyebabeera basigazizza okukozesa lyeryanyi nga bayita mu kwekalakaasa kubanga amaanyi bagalina. Y'ensonga lwaki olaba nti bajjudde ku nguudo mu mawanga mangi. Bw'otunuulira mu nsi yonna omwaka ogujja mu bitundu ebya Middle East ne Africa ey'omu mambuka, abavubuka obukadde 27 be bagenda okuba nga bayingidde olwokaano olw'okunoonya emirimu. Kiba kitegeeza nti beetaaga emirimu egy'okukola. Kati bano singa balemererwa okufuna emirimu gye basuubira
tewali ngeri yonna gy'oyinza kubawona. Mu mawanga agasinga obungi abeekalakaasi bagala gavumenti eziriko ziveeko. Obugumiikiriza bukendedde mu bantu ku by'obukulembeze n'ebyobufuzi. Nakugambye bano bavubuka tebaagala byakulinda ate tebalina munnaabwe. Bakuwaana olwaleero enkya ne bakutabukira. Abavubuka bano banyiiga nnyo, baggwamu mangu essuubi, balina amaanyi, tebatya. Oyinza okugamba nti bali vibrant. Era gavumenti zirina okwegendereza ennyo abavubuka emyaka gino bwe babeera nga beekalakaasa. Bano kasita obayisa mu ngeri ey'okubanyigiriza kyangu nnyo okukujja mu ntebe. Era buli lwe wabeerawo okwekalakaasa katugambe nga kwa yunivasite mu ggwanga lyonna gavumenti zibeera ku bunkenke. Bano abayizi babeera bakambwe nnyo. Babuuze Omar Bashiru kye baamukola, kye baamutuusaako. Babuuze Hosni Mubaraka, babuuze Ben Ali. Singa obeera tobakutte n'amagezi basobola okuvaako okuvunika gavumenti mu bbanga ttono nnyo awatali kulemererwa. Ekirala, eky'amasimu obutali bwenkanya buyitiridde nnyo mu gavumenti mu nsi yonna. Abakulembeze buli ajja mu ntebe asooka kwerowoozaako yekka n'ab'oku lusegere. Abantu aba bulijjo be tugamba nti be bannannyini nsi be basembayo okulowoozebwako oba oluusi n'obutalowoozebwako. Mu kiseera kino twolekedde okulaba ku ky'oyinza okuyita global vote. Enkyukakyuka eyongedde okubanjibwa mu mawanga mangi. Abantu kati batuuse ku mbeera ey'obutagumiikiriza. Ebyakalulu kati tebakyabirinda, basazeewo okukozesa maanyi gaabwe okulaba nga bafuna ebyo bye baagala, naddala bwe kituuka ku bukulembeze. N'olwekyo gye kitannaba kutuuka abayo tebeeyibaala. Bino si bya kuteeka bantu ku bunkenke. Twogera mazima, y'embeera eriwo mu nsi yonna. Toyinza kulaba nga mu mawanga ago gonna genkumenyedde abantu batabukidde gavumenti zaabwe n'olowooza nti awala tekisobola kubaayo. Ekiri e Lebanoni oba ekire kyangu nnyo okutuuka ne mu ggwanga eddala lyonna. Byatandikira ku musolo gwa social media, kati bavuddemu byakugya ku gavumenti. Ebyenfuna ebigudde nnyo mu nsi yonna byongedde okuleetera abantu obusungu ne beekyawa. Obuli bw'enguzi y'ensonga buli omu gy'anokolayo. Gwe tunuulira mu kwekalakaasa kwonna kwe tulabye mu mawanga gonna, ensonga y'obuli bw'enguzi eri ku mwanjo gye bakulembeza. Obubbi bwa ssente mu gavumenti ebaana baliwo mu mawanga ag'enjawulo. N'olwekyo ekiriwo mu kiseera kino kyakutwala bangi, era tukyalaba bangi gavumenti ezigenda okuvunikibwa. Buli lwe tuleeta ensonga nga zino tuba tuzireese, bulijjo mbagamba tuzireeta lwakyakuyiga, tuggyemu ebyokuyiga mu mawanga gonna, mu mbeera yonna ebeerawo. Abantu bali mu kulaga butali bumativu ku nsonga ez'enjawulo nga bwe tuzimenye: obuli bw'enguzi, obutali bwenkanya mu gavumenti, okutulugunya abantu, okulinnyirira eddembe ly'obuntu, abakulembeze okulemera mu buyinza n'ebirala. Z'ensonga abantu ze bawa mu mawanga ago ge tulabye ag'enjawulo. Lwaki baagala gavumenti zaabwe ziveeko bateekeko abakulembeze abalala? Gye kitannaba kutuuka kibe kyakuyiga. Abakulembeze abali mu buyinza kibe kyakuyiga, abali mu gavumenti kibe kyakuyiga. Gye kitannatuuka nayo kisobola okutuuka essaawa yonna. N'olwekyo ebintu ebireetawo abantu okwekalakaasa bwe biba nga biri mu mawanga ago ate nga tubiraba ne mu mawanga amalala gyebiri, kiba kitegeeza nayo embeera bw'eti esobola okuba ng'etuuka ate nga si gye twagala. Twagala tukyuse obuyinza buve mu mikono gy'abantu abamu bugende mu mikono gy'abantu abalala mu mirembe awatali kuyiwa musaayi nga bwe tulabye mu mawanga ago bwe kiri. Lunaku leero katukome wano, ensonga ndowooza ozirabye bulungi nnyo. Ebisigadde bibyo nga ggwe Munnayuganda, bibyo nga ggwe omuntu owa bulijjo. Sigenda kusukkako wano, mbaagaliza ate ekiro ekirungi tuddiŋŋane olunaku ate olwokutaano olujja. Nsigadde ne muzzukulu wa Mugema Katumba Gerald, Ssaabasajja Kabaka awangaale.